nkugamba era munnange kikanyama kyange kyampise wano. Nafunye kikanyama kyange kati kimpise wano munnange oba leero kindeeseeko auto. Mama Nakitende nkubuulire ekikanyama kinjagala. Fe abasajja twabavaako bakola bye baagala. Mama Nakitende ngenda kukuddira ki kino kyenkubira kikanyama. Kirabika kiri wano munda kiri mu kulya bitafutafu. Kankikwata kanyama. Nawe yanguwa uliwa mukwano ntuuse kale gwe Kayima kiki naawe obwedde oliwa naawe emmere yange esiriira ba mu byemmere naawe olikomya ddi okunswaza kati wano tukolawo ki beera mukakkamu kakkana naawe kyokka Mama Nakitende abadde antwala eri waliwo omukyala alina olugambo lwaffe oli mukumpita mu bintu ebitayamba ulira byonyumyawe olugambo onsubiza olugambo twe tulina okulaba akazannyo mannanca olikomya ddi okunswaza owogana ki kati wano waliwo ki beera mukakkamu kakkana olabe kyokka nze nga Mama Nakitende afunye kikanyama kyange nga mmanyi kikanyama kirina amagezi wekakkana ojja kubiraba. You're welcome. Oh, thank you. You're welcome to Africa One Tours and Travel. Yes. Yeah, Mr. Kaima. Yes. You made your application to our trip to Egypt. Sure. To go. Yeah. And these are your documentation. Sure. Your passports are ready. Sure. Your yellow fever card. Yes, sure. Has Thank applied. you. Yes. These are both your passports. Has applied. These are Thank your you. air tickets. Thank you. These are your air tickets. Oh, thank you, Africa One. So the travel will be going tomorrow. We'll be traveling tomorrow. Okay. That's when we are going to Egypt. Sure. And oba there's a yenze trip. ebyo nga sibitegeera ngenda kunnyonnyola onswaza. Yes. anti These are ayogera your olulimi visas. These lwempulira are your visas. ngenda kunnyonnyola. abikkula butabo These are your visas. Yeah, sure. Thank you. Yes. Thank you so So much. you're welcome to our trip. We wish you all the best and the best of the farm. Sure. Thank you for business. Thank you for Yes, Africa One. Yeah, It's Africa great One to is the serve best. you. Madam, how are you? Thank you. Yeah. I am fine, Yabo. How So are you? we are ready for Egypt. Missouri's. Yes. My God. Okay, Thank see you. you soon. Yeah, You sure. can check the booklets and everything. I hope everything is fine. Why? See you. Tugenda Misiri. Eyo passport yo birabye obedde ompogganira. tugenda wa Misiri eno ye yange. Obirabye? Eno tikiti. Kayima. Terinya basi wabula erinnya nnyonyi. Eno ye yange. Kati eno basa teekamu ebintu byo. Nange nteekemu. linda tugenda wa Kayima Misiri, Egypt, tugenda kulamula, tubeereyo tweyagale, tusule mu hoteli ezebbeeyi. tugenda wa baba Moze Bano banyubya baba Moze. Wano baba Moze wano mu kibunya naye wali eri wansi ku lwo. nedda baba Moze si yakwata omuggo n'agukuba mu mazzi amazzi ne geeyawula Ogamba ono wa Bayibo. yajja tugenda tugenda kulaba ku nsowera n'ebikere ebyabuukira piraawo Eyo gye tulaga piramidi zo zimanyi. zezo piraawo Leo gonna piraawo. Lwaki oziyita piraawo? ani nalaba ebikere nga bibuukira ku piraawo ensowera ne zibuukira ku piraawo kati kabaka ne bamanye ffe waffe mu kyalo babireetanga ebyo ebitivi ne tulabako firimu ezo eza Moze kati mama affe ffe mu kyalo yatugambanga nnyo nti baba Moze era ffe wakati mumanyi nga baba Moze Mumuyita baba Moze. kati Moze yataasa abantu n'abatwala mu lyato kati Misiri eyo so waliwo senga wange senga beat yali abeera nnyo ye Misiri si eyo gy'ogamba sengaawo tasobola kubanga abeera Misiri gwe weesirikire enkya tugenda ffenna kwata ebintu Misiri yewali piraato laba ono gwe nkugambye gye baakomera Yesu ku musaalaba buli kimu yo basiyeeyo golooza birala paakinga tugenda lindako obadde ki kati nina okubira Mama Nakitende ne mulekera abaana owulira naawe byolimu
oli musimanya baana ate mama Nakitende ate biki Kanyama wange Naye kayima kankubire mama Nakitende ayino sigala ku hoteli anti hoteli leka tokuba simu naawe lwaki tokubira abantu naawe simu ebyo kubikula ngogenze eri ebweru naawe mama Nakitende ayino kumaba naawe mama Nakitende biveko naawe muswaza oliko madde okunswaza naye gwe nonnimba n'otantwala Misiri Kanyama sikulimba kwesirika omanyi bintu ebyokugenda ebweru temamala gwogera okutuusa nga otuuseeyo teeka ebintu mu bbaasa ono sigwe kafaananyi kange gana manya sigabo geego tomanyi kusoma geego eno si evisa yo visa sikimanyi tobimanyi ogenda bbira bwe tofaayo visa bikukkiriza okutambula gy'olaga wabweru teeka mu kati bano be baani Africa One bano ba Africa One Tours and Travel ku Uganda House flat 1 wobasanga bakola tours ez'enjawulo batwala abantu bakusoma oyagala visa oyagala kukolera ku passport biki byonna oyagala ku booking nyonyi bakutwala ku trips ez'enjawulo ntya sisibudde bawa osibula biki bana kuba ebisira bagamba bagenda ebweru tebasibula toyogera kwata nesimu wange nange ngamba tesimanyi nti oyagala nnyo omuntu butono nnyo nze nagamba nja kukulambuza ensi wansiigidde n'akaviiri osaaga ate ekyo bino t-shirt za baako esaati ndekereko abaana zino zizo zakwambalira eri leeta ebbiri zizo ebbiri zange mazima tonkuteeko nno muhulowooza bannange njagadde Kanyama njakwagala ngenda kulinnyisa ennyonyi kyokka bannange Kanyama obikoze naye Kanyama kati bano abakazi abagamba mbwe abasajja babavaako bakola bye baagala maama abasajja twabeesonyiwa anti mwe mugamba mbu tukola bye twagala bwe mwatuvaako bye bino bye tukola Kanyama bye bino bye tukola Kanyama nkubuulire siyinza kuta nze mbonyebonye n'abasajja Kanyama tata Brighton yandekawo n'agenda apaala bupaazi oyo mwerabire ove kunzoolagewo nange njagala onsiiga obusige buno bufuuke bwa guliini bwa kiragala bannange Kanyama